Tukyeyongerayo n'akatabo kaffe omunaku kaama ng'era omutwe ogwo nga bwe twabategeeza mu ssuula eyasooka, lugero oluggwaayo nti omunaku kaama yeerandiza yekka. Essuula eyookubiri omutwe gwayo gugamba nti obuto bwa Lukoti. Lukoti yavumbavumbamu mangu, teyalwa ng'atandika kwavula, olwo ng'atandika kuba mbagga. Okuva olwo yeeyongera bweyongezi kukakata. Nga wayise ebbanga ttono, Lukoti yali atandise okugendanga ku ttale okutyabira nnyina obuku, ng'atandika na kusibayo bubuzi bwabwe ku nsiko. Naye ebyembi, Lukoti yali awezezza ng'egy'obukulu 9. Kitaawe n'abikka akabugo ku maaso. Yalwalira kaseera buseera ng'agoberera bajjajjaabe gye badda. Kino kyabaleetera nnyo ennaku, era amazooba geekulungula mangi nga tennabaggwa ku mwoyo. Okuva olwo Lukoti n'amanyira ddala nti asigadde bwa nnamunigina ne nnyina. Lukoti yatandika okunyumirwa ennyo emizannyo, era n'atandika okugendanga ku muliraano okuzannya ne balenzi banne. Baazannyanga emizannyo gya ngeri nnyingi. Baakolanga kibugga, ng'omuntu omu yeevuunika n'aziba amaaso ge n'atalaba, olwo omulala n'alyoka amukubaakuba ku mugongo nga bw'ayimba nti, kibugga tonkutulakutula, kibugga onkutula bulungi. Olwo abalala bonna ne balyoka beekweka. N'ono abadde akubaakuba yalabanga bonna beekwese, naye n'alyoka adduka n'agenda yeekweke. Awo n'alyoka ayita oli eyeevuunise nti, jangu. Ono n'alyoka agenda ng'akwekula buli gwe yasobolanga okulaba. Naye oluusi omuntu omu bwe yabulanga, abalala bonna be baakwekudde dda nga bayimba nti, mwana wa ssebo weesirikire, kye nnaalyako n'akuleetera, akaliga kanywa ttaaba. Okutuusa abadde akwekula lwe yagambanga nti, nkubuliddwa. Oli abadde abuze n'alyoka avaayo n'obuwanguzi. Era abalala ne bamukendereza nnyo. Oluusi baakolanga omuzannyo oguyitibwa katambaala. Guno nno baalabanga omuntu omu ne bamusiba akatambaala ku maaso. Olwo ne balyoka bamuwa oluggo oluwanvu. N'alyoka atandika okubagoba nga bw'abakuba era nga bw'ayimba nti, kuba nzibirizza, anti ne kyetinda. Olwogwo ne lubuna ekyalo kyonna. Baazannyanga n'emizannyo emirala nkumu nnyo egya buli ngeri. Naye waaliwo omulenzi omu, banne ne bwe baabanga bazannya omuzannyo ogunyuma gutya, ye nga tabafaako, ng'abeera wali kwekolera bigaali bye. Lukoti yalwedda n'agenda yeetegereze omulenzi oyo kyakolanga bulijjo. Omulenzi bwe yalaba ku Lukoti, kwe kuggyayo ekigaali kye ekyali kiwedde n'avugamu. Lukoti ne yeewuunya nnyo, anti n'afa ensaalwa. Yalwa edda n'agamba omulenzi amuwe avugemu. Naye oli Ssempala yakomba kw'erima nti, oddambaale sijja kukuwa. Naye ekyessanyu n'amugamba nti singa ye Lukoti asobola, yoona ajja kumuyigiriza okubajja ebigaali. Lukoti yagamba bugambi nti, yalugguddewo bulungi. Bakusaggira okolola, ng'atandika kuyiga kubajja bigaali. Ebigaali bino baabibajjanga mu mayirikiti. Baalabanga ejjirikiti eddene mwe baatemanga nnamuziga. Nnamuziga bwe yaggwanga okubajja n'okuwoolebwa obulungi, wakati ne balyoka bagiyisaamu akati akagumu akatonotono ne kagguka erudda n'erudda, kyokka nga kasooloobako ekitundu buli ludda. Ekyo olwaggwanga ne balyoka balaba ejjirikiti eryatereera obulungi mwe baabajjanga ebbaawo. Ebbaawo lino baaliwummulanga nga bageraageranya obunene bwa nnamuziga era n'engeri gy'eneesobola okwetooloolera mu kituli kino. Obuti buli bwe wategeddeko bwe bwakwatanga ebbali n'ebbali mu bbaawo. Enziga
n'eryoka yeetooloola bulungi. Ku ludda olulala olw'ebbaawo baawummulangayo ekituli ekitonotono omwayitanga omuti omubajje obulungi. Omuti guno wansi waagwo waabangayo enziga ng'era ekoleddwa mu ngeri emu ng'ey'omu bbaawo, ng'ate waggulu waagwo yeeteekebwa akati akafaananira ddala ng'amayembe g'eggaali. Okwo kwe baakwatanga nga bayimbula ebigaali byabwe. Waayitawo ennaku ntono, Lukoti ne yeefuula bbereegye mu kubibajja. Naye bwe yeebeerekanga ekigaali kye n'amala akusanga n'otamuwa kyanya mangu, nga nno munnange ku lutumbwe toosigazeeko ddiba. Okuvuga ebigaali gwali muzannyo munyuvu nnyo ogwanyumiranga Lukoti ne munnooli. Naye waliwo kimu Lukoti kyalirwawo okwerabira. Kye ky'embuzi kitaawe gye yali amuwadde nga tannafa. Embuzi eno Lukoti yali agituumye n'erinnya nga y'embuzi mulege. Byali bwe biti. Olwali olwo nga nnyina wa Lukoti omuto ajja, era yasanga Lukoti ali mu nsiko ye. Yatuukanga awo mu ggandaalo. Lukoti olwadda yasanga nnyina yabukadde dda ng'amulamusa. Enkeera Lukoti teyagenda na kubajja bigaali olw'okulaba ku nnyina oyo gwe yali ayagala ennyo. Naye nga bwe bagamba nti eby'embi nga binajja, baba bali ekyemisana ng'omugenyi alina ekibya ky'entula ez'akatunkuma kitengeetera mu maaso ge, embuzi ya Lukoti, mbuzi mulenge, n'ewamattuka eri n'erinnya mu kibya ky'entula ne kirinduka. Anti ebizadde, eyiwazaani? Anti oli teyali mukazi, yali nkoboli etanyigirwa mu ttooke. Kyeyava alagira embuzi bagibaage. Waliwo omusajja yali ava okulima ng'ali ennaanansi. Bwe yawulira yasitukiramu bunnambiro ng'akwata mbuzi, anti teyalina madduwoowe. Embuzi ng'agitta nga bagirya, naye ye Lukoti n'anakuwala nnyo olw'embuzi kitaawe gye yali amuwadde. Okuva olwo Lukoti n'asigaza kakako ke yali atuumye erinnya Bakinsokoola, era kitaawe ye yali akamuwadde. Akakoko kano kaabiikanga amagi mangi nnyo era nga kaalula obwana bungi, newankubadde ng'obumu tebwakulanga olw'obukubampanga awamu n'emmondo ebyali abalabe b'enkoko abakulu. Lukoti yasobolanga okutunda amagi ne yejjiramu obusimbi. Lumu Lukoti bwe yayitako e Kasanda ne jjajjaawe n'agulayo akapiira. Okuva olwo Lukoti n'atandika okuzannyanga akapiira buli kaseera ke yafunanga. Newankubadde oluusi nnyina yamugaananga emirundi mingi akapiira ako, naye ye yagaana anti akanaafa. Lumu yali akazannya n'akoona akagere akaddirira ekisajja ku jjinja, ate munnange olwala lwalutonda anti n'awoloma. Akagere kaamumalira ddala ennaku enzijuvu nga 2 ku ndiri. Baamala kumuteekako mu luutuluutu ne kalyoka kawona. Ekiteerabirwa ku Lukoti ky'ekyobutiitiizi bwe. Okuviira ddala obuto yatyanga nnyo ebintu eby'ekibwatukira ng'okubwatuka kw'eggulu n'ebirala. Lwe yasookera ddala okuwulira ku musisi yalowooleza ddala nti obuwe bukomye. Bwe yali ayoza engoye ze mu kiyigo, yalabira awo ng'ebbinika omwali amazzi ebuukabuuka, ate nga n'engoye zaayoza zeenyeenya. Yagenda okulaba nga n'emiti gyenyeenya, n'agamba nti lubazi. Bwe yadduka okwekuba enju, yagenda okuwulira ng'ebintu byonna mu nju bikankana, n'atya nnyo. Kyeyava adduka ng'alaga mu ffumbiro omwali nnyina nga n'enduulu atakiza. Musisi bwe yayita, nnyina n'amutegeeza ebibaddewo. Okuva olwo n'ategeera musisi. Era olulala lwe yadda, ye kennyini ye yasooka okutegeeza nnyina. Mu kiseera kino Lukoti yali akuze era ng'atandise n'okulima. Yeerimiranga obusiri bwa ppamba eyo ku nsiko, n'asobolanga okwefuniramu ekigulira magala eddiba.
n'essuula ey'okubiri awo weekoma.